Ndi muyaye mugereri profession. Nobuyaye buli mu profession? Yes. Obuyaye professional bwe buliwa? Okubeera nga waliwo babeera nga tasobola kwogera nange ng'alaba nnyina empisa embi. Oba kana akayaga konywa kakutabula? Nedda. Enjagano nno terina kyetuma muntu kukola. Okuggyako okulya. Olya nnyo? We, enjaga ekulya eso. Olya? Sinywa njaga, nywa plain. Wantamiza ekigambo plain. Kati plain si njaga. Nanti yo eba plain. Naye nga bagiyita batya? Gyenywazi. Ate ekyo kigambo nanjaga si kirungi. Oba balina agiyita ki? Simanyi nakumanya kubanga kati ekintu njaga mwakyonoona. Abantu bamanyi anywa njaga akuba mayinja, abantu bamanyi anywa njaga tabeera. Abantu bamanyi omuntu anywa njaga wabeera ki? Abantu bamanyi omuntu anywa njaga abeera mulalu. Omuntu anywa njaga tabeera na buvunaanyizibwa. Nno osanga n'omuntu wago akola mu office naye ng'aginywa. Okay. Tuli ku The Truth Media, just go subscribe, like, follow. Ndino mwana muwala bad girl. Yeyita Queen, realist Queen ku TikTok. So olw'okumunoonyako nasinze kumwagalako yeetonaatona ne ngamba no. Bino ebintu tebibagira. Then we shall go through her love life. We shall go through ebintu bya ghetto, mirimu gyakola, bo babeerawo batya. Yes. Ebintu webityo ekyasinze okugira tatu y'okumumwa eno. What's wrong? Gwe bakuba batya tatu y'okumumwa eno? Kintu kiba simple nnyo, just okola bibati. Ne bakakuteeka oba okaagala. Tekaluma? Just kakabyako eriiso lyebu. Emmwe. Nende tekaluma. Kwega omukazi asobola okugumira obulumi bwonna bw'ayagala nga kasitaba nga kyaliko akyagala. Obeera oyagala ekintu oba olina ki? Oba olina okigira. Oba okisobola okyetuusaako. Okay. Okay. Tuli ku The Truth Media, just go subscribe, like, follow. Tuli ku wano mpola naye nga kugamba gwe nayagala ebintu okugeza China genda buy with Joseph wali okulaba nga ebintu byonna abikutuusaako, oyagala kusuubula bintu China oguze toyina wabiteeka osobola okubi alina warehouses consultancy kulambula butale bwe China buy with Joseph kiba kikolera bulungi nnyo abasobola kikutuusaako. Then gwe nayagala emmotoka oyagala okugula emmotoka ey'ekirooto kyo ogenda ku Sula Motors. Sula Motors otuuka ku junction ya Salama Road kidda ku Entebbe Road Africa Oil, then opposite we wali Sula Motors oba ojja kuba omufuna bulungi nnyo. Motoka ku kibanja mpola oyagala kuswapinga kika kya motoka kyonna kyoyagala Sula Motors aba agenda kukuwa emmotoka y'ekirooto kyo. Yes, tulinaako okunywa bakayita mariachi. Kanoonyeeko ku market kwe kali okunywa bakayita mariachi. Okunywa katabu kalungi kalimu emigaso mingi, pressure, ebintu ebikwata ne health. Okunywa bakayita mariachi kwe kali kugundi wegenda kudduko bagambe nina nusu 10 kabweruti njagala yako okunywa kakeno okunyonye okumponya ennyonta ate nga nteekamu nze kennyini nange nkafunamu omugaso. Bakayita mariachi. Genda okanoonyeeko kabuuza wali onywedde okunywa bakayita mariachi? Oli munywi bia? Wine, whiskey. Oyagala kuonoona biwoowoolo funako okunywa ke bayita mariachi. Lwaki oyonoona ebiwoowoolo ng'okyali? Obwenge obwo bwalayisi bukuba nnyo. Ogwo si mugulisi mwenge. Kyakunywa ki refreshinga mubiri. Si bwenge. Walokingira mwenge. It's not energy as such, but ekyokunywa nga kisobola kikolako kikakanya sukali, pressure, which is so no refreshing. Nga bw'ononywa amazzi. Okay. Yes. Ate kabakanyoga kabakata buli otya. Real bad girl. Kigambo bad girl ukiva mu ki? I just like the word. Bad girl. Kikirwaki? Kinyumira. Just nkyagala bwagazi. Nkyagala bwagazi. Ate realist, ndaba wateekako realist queen. Yeah. Kubanga ndi real. Oli real mu ki? I feel like I'm real. Real. Mpulira nga ndi real. Ate n'emikwano gyange gikiŋŋamba so. Nti you're real. Bw'oyagala oba oyagadde. Yes. Okay. Oh, that's good. Njagala mba nkwagadde. Okay. Okola biki? Nkola mu cosmetics. Cosmetics. Oh, okay. Duuka lyo lya mukamaawo? Lya boss wange. Lya boss wo.
Okay, mbadde namukubira akalawo nga manyiriro n'ezibeera gy'okola ssente ziba musangibwawo. Tuli awo kugungi ku Mega Supermarket waggulu mu parking. Mwali mu town? Mmwe mwerusa abantu? Era twerusa abagala okweruka n'abagala okusigala ku kala yaabwe tubasigazaako. Gwe wali mweru? Basigalako. Wali mweru wali muddugavu? Kuva dda. Olimba. Neesiga bizigo binnyiriza. Weesiga bizigo binnyiriza. Okay. Kansooke zino gundi storage. Ng'olina tatuzi nnyingi ku mubiri. What's up? Just nzaagala. Olina tatu mmeka ku mubiri? Nina 1, 2, 3, 4. Eyo ku mwato gibaze. Neyo ku mugongo. Neyo ku mwato gibaze. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eno yawano leyo tetugirabye. Yawano. Yes. Kuba mu bifaananyi njiraba nga wano waliwo ttatu. You have almost 8 tattoos ku mubiri gwo. Kiki? Nzaagala. Just nzaagala bwagazi. Zirina meaning yonna? Waliwo zirina meaning naye waliwo ezitalina. Nze nga just nzaagala bwagazi ku mubiri gwange. Kati eneetegeeza ki eno eyawano? Strong lady. Strong lady kuki? Ndi mukazi mugumu. Mugumu muki? Ndi mugumu nti nze newe kibanga nembeera nga nina ebizibu byange waka oba nga binnuma tosobola kukimanya. Okuggyako abantu abandi close be basobola okitegeera. Namanya nti nnono kati nnono tali bulungi. Lwaki okipinga obulimi bw'otyo? Lwaki? Kubanga wenkyagala si buli omu kinayagala okulaba nti oli munyeevu. Kati osobola ova ewaka ng'ogenda ku mulimu naye ng'olina ewaka ebikutawaanyiza tosobola agenda ku mulimu n'olaga ba clients nga boonyiize kitegeera so oba olina obeera nga oli happy. Ate eno yo yaki? Lyali linnya n'endisangula. Nandaba ndisangula lyali linnya lyani? Lyali lya mukwano gwange. Lwaki walisangula? Kubanga ex-friend. Muwala mulenzi? Mulenzi. Yagenda wala. So yagenda wala. Ogenda wala zini? Yagenda wala jabeera wala nange mbeera wala. Ate bwa muntu agende wala ate osangula musangule. Nanti era kubanga waliwo otuuka nga takyalina kyakuyamba. Lwaki waliwo otuuse okwekuba erinnya lye? Kubanga yali by the way nze nanyumirwa obunyumirwa nendyekuba saali sayina nga mulenzi nga mweraba buli lunaku? Twali tutweraba buli lunaku. Mwatuuka ku kino weekuba erinnya ly'omulenzi nga just friend? Nawe bino byadda nali muto. Nali muto eno tatu yadda zino ze zasooka ku mubiri eno neeno ze nakuba nga seerowoozezza. Tewasooka kulowooza? Sasooka zirowoozaako. Kati ate yeetegeeza ki? Eno just nayagala buno obuyambuka eno waggulu mu bulago. Lindako. Naye bannaye abawala muli bagumu. Wowulira mwekaabya ogamba afa. Ngaakaabira ki? Mwekaabya. Laba tetwekuuma eno ku nsi ng'eno wansi ekomawo. Kati si buli omuntu naaba yeekaabya buli kaseera. Abamu bamubire. Kati nze ngenda okukaaba ng'omanya ebintu binnuma nnyo era ndwawo okukaaba. Nze ndi mukazi mugumu nnyo okugamba nti no kati kankaabe whether biba binsusseeko. Bigenda ogenda okukaba nga bikulumye nnyo? Nga binnumye nnyo. I understand kitegeera. Eno ekomawa ng'eno ekwirira? Ekoma wano just ko etandika wano na mutima omunene so nekoma wano. Nekoma eno waggulu. Kati ate neetegeeza ki ekukamwa? Star. Nti oli star? One day. Olina emyaka emeka? I have 18 now. 18? I'm 18 now. You're supposed to be in school. Nakowa okusoma. Ki ekyakoye okusoma? Wakoma mu class ki? Nali ngenda tuula 4. Tewagituula? Naye waka sente zaaliwo?
What happened? Why? Chichi batusa kweriesa. Tuyagala chi? Oh, atenze kuva danga. Sagala zisoma. You turning 18. Tunaweza na 18. Nera kati nsoma. Nera omuntu okusoma ennyo mbuno osome classes kye kyakabi. Omuntu kisi waliwo osoma emyaka ne gikuyitako n'otuuka nga ate baba ba school drop out nga bo bakuyitako dda. Oshegeera nga gwe wasoma bwongo bw'olina nga bo bakola dda ssente oluusi nga baba basoma dda ebintu ebirala kubanga kati nkola ate nsoma. Osoma biki kati? Presentation. Nyaba wayino tula senior 4 at least. Kadi babuzadde bakugamba bati. Nakoma naye sagituula. Anti byalwo kitegeeza era tewagisoma. Toyina certificate yayo. Era mbeera kati okusoma ennyo kiki. Wakoma mu senior 3. Nakoma mu 3 okay. Toyina report za senior 3 ozirina. Ya third term. Ne toyina results za senior 4. Wadde wajingira mu term meka? Nera kati era byengendo okukola byoba byembala okukola. Si tebyetaaga nnyo okusomera kye nasomako kimala. Kiki ky'otaalina ge magezi mu kibiina kiki kyakoyo okusoma? Nali saagala. Nga saagala sigamba mbuno oba ki nga just saagala. Wakala kuma kino nga abazadde busaagala soma? Nabo ne bakuleka? Nga njagala kola ssente. Nabo bakuleka bulesi bagamba okay tsokuba tagala kusoma. By the way, my parents bali free. Bakuleka omwana n'okola ky'oyagala. Kale n'okola ky'olaba. Ky'oyagala. Kasibe balenzi si bakuddiza mu ssomero. By then wayinawo omulenzi gw'oyagala? Nze nali sigwa mu laavu. Wali okola otya? Laavu nakagigwamu omulundi oba gumu. Kati mabega wali okola otya? Nga just mbeera n'abanjagala naye nga nze si byendiko. Naye nga mu having a sex? Of course. Ate kyo kikola gonti relationship. Kigeza laavu bagibeeranga mu bokka. Bo bagibeeranga mu bokka naye nga nze sibiriiko naawe. Naye nga owuli oli mu bwetaavu ng'ogendayo. Ye nga alowooza muli mu laavu. Naye banna. Myaka katugenda kweza 18. Ebyo ebintu babitandika ddi? Naye olaba ebyokwegatta? 17. Ku myaka 17 bwe batwalira embuzi. Wakeerera. Neera tombala nnyo wa 18 kubanga ngenda weza 19 mu December. Okyali. Byewe webala nti wasoma senior 4 nga tewatula bipapula okyali. December tutatuka mu makati ga mwaka mutombala nnyo nti ndi wa 18. Mbera ndi mukazi mukulu. Neera nizo okubanga nina emyaka mito naye nga ngaki nga ndi muntu mukulu. Obwongo. Obwongo obukulu nga nebyenkola. Oizo sanga omwana ow'emyaka 2 oba 25 nga tasobola. Oba omukazi yenna kitegeera. Kweje emyaka wali obaddeko mu bufumbo? Bwali bwa myezi 2. Era wali tobusobola mu myaka gyali mito. Like seriously. Myezi 3. 2. Myezi 2 wabeerako mu bufumbo emyezi 2. Naye nga twali neera sibalanga bufumbo nze. Kiraga kwali Kyerika kwali just sibubalanga bufumbo kubanga era yali tagenze waffe. Omusajja nze gwe ndibala nti no yampasa ng'akyaddeko ewaffe. Oyo omusajja gwe ntandikirako obala nti no kati ye musajja. Okay. Naye bano boogenda n'osulayo omwezi 2. Si buli gamba mbu nno bangenda kubanga nze sawa zino nina ewange. So waliwo embeera ewaffe, waliwo embeera ewange, waliwo embeera ewaffe. Okay. So oba wetaga omusajja yajja ewuwo gw'ogenda ewuwe? Nze tajja wange. Gw'ogenda ewuwe.
bana ennaku zino nga mutabusa abawala ndabanga emyaka emito si kutabuka emyaka ate ogibeera nga mito kiba ki wava Mwengo olina emyaka emeka nakavaayo guno omwaka ekitegeeza obufumbo bubadde mu mwaka guno emyezi ebiri omwaka guno n'obuvaamu what happened biwanvu just briefly kati ninyo tubulire kuki what happened tewali nnyo kyamaanyi just era byali byaffe ebyatwawula byali byaffe omusajja ali omulabidde ebbanga ki nali mulabidde emyaka 3 nga tudeetinga ng'obeera waka wammwe waka yes nga gyakusanga gyakujja nga gyenva neŋŋendayo ewuwe n'osulayo ennaku ziizo nodda ewaka nga newaka bakukkiriza okugenda okusula gy'osuze yonna nodda kati omuntu obeera okuze kati ewaka nze tebakyaŋŋaana kukola kintu kasita wagaana osoma mpoziko nga nsusse bweki kyoyita okusukka waliwo omuzadde wayinza olaba ng'osusse n'agamba kati ekyo kikome wali osusseekoko ki kyewakola ewaka ne bagamba nedda wadde wagaana osoma kino tokikola nga wali osusse kuki so akugamba tino kino nakino kubanga mama wange ngamba ebintu bingi waliwo aŋŋaana ebintu bingi ate aŋŋamba ebintu bingi so kati bingi do you smoke bamu ku kibaaba olimba si nnyo sikinywa alinga okkiriza ogaana okusooka sikinywa ki kyokozesa ekitamiiza ndwawo obikozesa naye ng'olumu ogezaako ngezaako nga mikono gyange gimpiseeyo mwenge enjaga tonywa sinywa njaga nnyo plain ate plain tebanjaga si njaga plain kyeki waliwo plain ekigambo njaga bakiwulira bulala kati gonywa plain waliwo akabanga waliwo plain waliwo nzeerabidde nno nzeerabidde kati gwoliwa no just kuba emyaka gye walegaana okusoma emyaka gy'olimu n'abantu b'obadde otambuliramu awo wenvudde okubuuza kaka kwololya kola tolya wasigala ku plain tonywa na mwenge kasita wekubira ki plain kyo ng'omaze gwe but do you have a buguniti mu bulamu ojja kufuna omusajja ofumbirwe biki ebyo obufumbo nze nyina okufumbirwa mukwange nga lwaki sifumbirwa nze omuntu akyasinza oyagala obeera mulaawo kati ze nyina okufumbirwa ofumbirwa otya musajja gw'ofunye avudde mu kyaki ebya plain tabimanya akusanga emanji w'enju akwagala aba nkwagala n'obeera ng'onywa enjaga nga yetaginywa aba akwagala plain wagitandika dde ku myaka ki 17 so mu myaka 17 okoze ebintu bingi nnyo neera si bingi nnyo naye ngira bingi bingiko ku 17 waluzingira virginity yo mwe wayigira plain ofumbiddwa mu 18 olina 18 mwe watandikira okuba nga weegatta n'ab'enjawulo kibiki ebirala byokoledde mu 17 awo bingi somedde mu makeup artist okuba ne makeup okay so kati oba vixen wabukola olina emyaka meka oba vixen bo nabukola nga nkyasoma n'okusoma kirabika nali oba vixen vidiyo yange yasooka yaliyo oba ya mwaka guwedde mu Desemba eya Marios
ate ne gye mwalimu abawala abangi banga mulimu pool biki eya JPC teyagita lwaki teyagita ate n'abawako kopi kopi ensonga ezimu ezizi eyo yaddi ate ako ke kasooka eyo video yange yasooka nga sinayiga na kubeera nga ndi wali mu lukalala nkulaba nga oli mu swimming pool kati ate mwe ate ze nno nze yali main ate nga nze eyo video yange yali asooka kati mwe mwagifuna mutale gyataata mwagifuna mutale nga teyagita yatuwaako eyo sample eyo yali agenda gita kiraka ne wabawo bibaawo ng'omuntu era abeera n'ebizibu bye oba n'ensonga zezimu mubonaabona tetubonaabona tetuwaayiriza that's life obulamu oba olina okubeera nga bibaamu byonna kikyasinza okunyigiriza mu bulamu bwo ng'omuntu for now tewali kale mu bulamu bwozi oyitamu kutuuka kati kikyasinza okunyigiriza sikimanyi kubanga sifunangako kintu kinnumya nnyo wali okabiddeko laavu era okyalimu obuto myaka 18 oyinza okuba nga tukabirangako laavu naye era gwali mulundi gumu mwaka guno era mwokabiddeko ku laavu naye era gwali mwezi gumu oba wiikisi 3 n'omuvinga kuba oli kibanda omuntu okita n'otambuza obulamu buba bulina otambula kubanga kati omunyiga aba yakugjeyo tolina kyogamba ate abaniga bo wakugjayo aba akugjeyo newoofa so kati disappointment yava kuki byali bingi fenna tusobya gwe wasobya fembi kubanga era omuntu tosaabera mu relationship ngeri ku side of course yeah eba inobera ku side bbiri kati gwe wakola ki siganye nasobya naye ate yakola kinene nnyo gwe wakola ki gwe wakola ki nze kuba abawala mwewolereza muba mulowooza mu kaseera mwe batuufu flirting on phone n'obulenzi wali olemeddemu eri embeera neera nali trying okukyejjamu kubanga era twali twakamovinga in just 1 month to 2 no nate nakwata nga oli oflatinga n'obulenzi mu ssimu yagikebera nga neebase wali totekamu password ng'agimanyi wali omwagadde laba noono wali omwagadde olaba ne password yali agimanyi kati obeera otya otandika ofulatinga otya n'abantu ng'olwedde omuntu password agimanyi nti kisinziira kole kyakanelabira deletinga message wali ng'ozideleting wali muyaaye pure ebyaddala nali nga zideletinga naye ng'era kyakakole neerabira sorry nazikwata nanyiiga tewafunamu kumpi nazifuna sibeera nkomulaavu nenwana n'omuntu naye nze mpulira abantu kyekiba kibalwanya mazima omuntu muviire oba tambula genda like really kyekiba kibalwanya neera namala nemusonyiwa nze byaggwa kati sikyayagala nabyogerako no sibyogerako nti nooba oyagala obyogerako just njagala omuntu amanye especially noti weba etuusewo ogivaamu otya okugivaamu otya kyenkubuuza kino what made you guys fight kyekyali kituuse ku ekyo to an extent busungu yafuna obusungu ng'omuntu omulala yenna wanaafuna obusungu nakupa kyempi neera yankubamu mpi 2 zokka era newebangolo baba bakubye maama kyaka kyali kimususeeko naye nedda sinerabye nakola nnyo byamaanyi but flirting with someone kyaka kyali kimususeeko ku ssimu bye yalaba kyaka byali bimususeeko naafuna obusungu you were date chatter mwali muchatinga dati
twali tuflatinga nga womanyi omuntu bwaizo flatinga n'omuntu nenkukwatako ojja kuwulira biki ebyo ani yalagenda gwe alogera okukwatako oli yali agenda okukwatako ani yagamba munene ekkwatako tubireke sigenda bireka ani yalagenda okukwatako munne gwe twali just mu flating byali tebisaana tuuka okubanga obwongo mwali mutandisa obutegeka nedda just yali flating nali saa kukisussa kubanga already nali mu relationship ate omuntu oba tasobola mukakasa ntitogenda kisussa nga already asaze messages flating already tubireke ebyo ebintu so awo ne mweta twasooka netuddamu ng'ebyo bimaze otuukawo netuddamu netuddamu ate ye yeetonda kubanga yali ankubye kati nga era alina okwetonda so kati okuddayo mulundi ogwokusatu bali gwakubiri ogwasooka yakuba because of flating ogwasooka twayawukana just byako oba ogwasooka kyekyanzijaayo sikyabijjukira naye nga twayawukana ogwasooka ogwokubiri ogwokusatu bwe twakiteera ddala sorry so you don't miss him for now I do not but back in months I was okay okay he moved on of course okay so guno ogwokusatu era byalimu bwe okuflatinga n'abavubuka ogwokusatu gyali mikwano gye gye gyatwawukanya nga mugamba saagala mikwano ng'ate yayagala mikwano gye so ate olwo omuntu omwagala olina omwagala n'ebintu n'emikwano gye waliwo ekisukka nalinga mugamba tebajjanga buli lunaku nga bo bajja buli lunaku nga bajja ewaka ate buli lunaku so kati nekinnema kwanjalenga awo nange okola oba nga obeera waka nga nkola ogwokusatu nali nkola naye mu kusooka nali sikola nga mbeera waka naye ekisooka yali ntono naawe okunoba just mikwano gye wani mugabe mikwano nedda mikwano gigende nanti yaganda okumpuliriza kale yali yatuuka ekiseera nga takyawulira oshegeera omanyi omusajja wabeera nga yakiitinze aba tasobola kwecontrolinga maybe some of them ku mikwano gye one of his friend era ne kati gwalina kubajjanga ewaka be wamugobya mwe muli gwe yeebakanga naye kutegedde n'onyiiga togabana musajja omusajja soovugabana naye kubanga tokyagamba mbuno omusajja kati wange alina okubeera wange tomanya gyatambulira gyenkolera nali sibeerayo gyakolera nali sibeerayo kati oba tasobola mukuuma omusajja tebamukuuma bayirawo kati then wandigumye era n'obeera wadde yakiitinga ne bafriend be kuba okibutegere tosobola kugabana musajja nedda navaayo ate nga sikitegedde nakitegeera nakitegeera nvuddeyo nti beerya sorry so that's life naye era mubulamu bibeeramu kati gwolina kati ate tobeera naye ate tebituukewo byonna aliwo gwolina kati oba tomwekakasa nkyanoonyereza sinafuna musajja kati tukufunire this thing I'm not searching nze nsobola okwefunira kubanga nze manyi kyenjagala gwe tosobola manya kyenjagala anti osobola okumbulira qualities abantu nenzibagamba ne tufunamu omwajja nze saagala qualities oyagala ki mba njagala muntu era omuntu abako kyakukubyeko maybe
Nenga era sisobola zinnyonnyola nti no banjagala kino banjagala kino ne kino bwekiti. Ekitegeeza waddeyo mu mbeera zaffe ziri eza just for sex. Obeerawo bubeezi bwotyo just. Neera wabeera waaliwo naye ng'era muba temunnatuuka kiseera kiteeka mu kamera so. Okay. So nga oli nogamba okay ogira obeera mu galale nga bwendya ne kuba nno. Bw'atyo oyogera bw'otyo. Ng'omanyi nti nno oba nze sibikola ebyo. Ai. Leka naawe. Tolimba bantu ate. Sibikola. Eggwe. Bambi. Eno tatu y'okuggulu etegeeza ki? Just nalaba kashiba ne kannyumira so ne nkakubawo kano. Wamana yagiina bw'etyo. Agirina so. So you were shibaholic. Nze mpagira abayibi bonna kubanga mpagira music yenna. Batyo. Sina side nti noba ndi side eno oba ndi side eno. Noba wali waggulu kubanga bonna mbaagala Spice mwagala. Mwagala. Ngamba wa wali eri waggulu omunayo omwagira. Owa wali waggulu. Ng'oyambuse eri waggulu naye omwagira. Music wanyumira. Ye ayinza okuba nga tanyumira ng'omuntu naye nga music wanyumira. Pozi olina video gye wali mukoyiye? Naye wali obaddeko ku location nga bashootinga videos? Nedda. Togendangayo? Nze nalinga sitambula naye nga ye abeera bibye nga nange mbeera byange. Kale asinga lw'otambula naye ebyo tebyandituuseyo. Natera omusajja era biba birina otuukawo newoona omulundo otya mukwano. Omusajja tebamulunda. Newoona omukuuma oba oyina newobeera naye buli wamu. Tosobola. Tosobola. Omusajja ogamba mbu omukuume tosobola. Bwe yakwanjuliranga mukwano gwe kati yafumba ewuwe. Nakimubuuza nako nga maze okuvaayo ne mugamba naye newe tubireke. Tubireke. Omutya. Simutya. Simutya naye just sagala mwogerako. Kale alimire kale kati ssaawa zino siina mwogerako kubanga kati ya moving on. Si kirungi kwogera ku bantu moving on. Ne bw'omusanga. Tuyogera ate tuyogere kuki. Newe mwogera newe musanga era tetu. Mwafuuka ba enemy. Mwafuuka ba enemy. Tusobola okugamba naye ngera tetutera kubonga. Ate emikwano gye gino ejjajjange waka gyali gimu. Naye emikwano sijagalira ddala ate egyo gyo sikyanakyogera mu kamera. Lwaki togyagala? Mpozi kati nga we namwesonyiwa nti so kireka. Lwaki togyagala? Nina ensonga zange. Kuba ejawozanga mukazi waffe omu bwoti nga bakyakyoka gimanyi nti musaako mulimu gwe. Emikwano mizibu. Mikwano mizibu nze zanze nze saagala. Eno tatu y'okumugonga etegeeza ki? Kinyonyi. Waliwo ba eringanga gundi. Kiringanga. How do they call it kizungirizi in English? Oba mu kizungirizi. In English. Bakiyita batya? Nze simanyi gwe wakyekuba. Bakiyita batya? Nkyerabidde erinnya. Alien. Kizungirizi. Kizungirizi kye kigenda mu bbanga. Rocket. So kati we nkukwatirako. Omunkwatako mu ki? Byonna. Nze ndi ekyo ekintu ekyo kyennyini kyenneekubako. Kyoli kizungirizi. Bw'omukwatirako bw'ati. Omuyaye munaabukomya. Oli muyaye? Oli muyaye nnyo ye? Siri muyaye okubeera n'entatu tekitegeeza nti n'omuntu abeera muyaye. Andi byozinnyonnyolako. Just omuntu kuba kwekuba kintu ky'oyagala. Okay. So kati nze ndi tattoo lover. Njagala nnyo ebintu bya ghetto. Kitegeera. Njagala nnyo. Simanyi. Okay. Ebirala mbyerabidde. Bona bimbuza njabijjukira. So how many guys have you been with in your life?
dating. Not dating wangambye wali omu. Guys. Mbalo omwera. Kubanga era balasibabala. Abalala lwatu babala. Mm. Nandi era oyo omugwa obala nange gwe sibaze nti omwali mu relationship. Anti lanze gwe mbala kubanga era gwe bali abala bali bakozesa. Sibamanyi kubanga era sibajjukira. Mwalinga kubya just. Oyogera nno ng'abamanyi. Bamanyi. Sibamanyi. Mwabiranga kubya just. Nti obuzibu ogamba bya just nabo sibajjukira. Sina kwenzijjukira ge mazima. Kubanga kati saakugamba mbuno boono. Bonna nabeerabira, nali nabeerabira. Yali yabakwerabiza. Kati sitosa abambuuza sibajjukira. Kati kano kewavudde mu laavu kati wakabeera na bameka. Kenavudde mu laavu. Bole bakukyayi wakabeera na bameka. N'omu. Olina omu. Yaka gwakegattako yeka. Ne mwanguwa nnyo nammwe. Neera oli amaze ebbanga, tumaze ebbanga myezi 2 kati nga tutwa tuli byaffe buli omu. Kyokka tosobola kumala mwaka nga teweegatta. Nga ki ekimaze omwaka bannange? Mbuki? Kiki ennyo? Bw'oba olaba kiki? Banga kyegwanvule wali ogenzeeko nga teweegatta. Kuba watandika okwegatta. Nogaa nti kati namala ebbanga bw'eti nga seegatta. Panga. Nze neegatta myezi 2. Poze gye myezi 2 gye mbaddemu. Gye myezi 2. Ebbanga edino oli omaze. Kulya nnyo abawala nga bagamba nze sex yantama siyagala biki. Nankera wabeerawo sizoni ng'akutamye ng'oli obikooyi. Nosooka nomalako wiiki nosooka n'owummulamu. Wiiki ng'emu. Naye kati era nze nkola mbeera bize kati olukomawo ewaka mba nkooyi. So kati era mbeera ntera naku having a sex weekend. Okay. Kati akwagala alina kulumba weekend, Saturday, Sunday. Nina kwendala mbeera bize mba nkooyi. Kitegeeza weekend olya wa week. Yoyo gwe mba nnina nze mbeera ne boyfriend. Ati ngamba omugamba byoba negattako bya week. Kisinziira vibe gye mulina mwenna. Okay. Kisinga okunyiiza mu relationship gwe ng'omuntu? Ekisinga sagala butampuliriza kale. Kintu ekyo kinzijjako nnyo n'ekindi kintuma n'okukola ebintu. Oli nga takuwuliriza? Ekikutuma biki? Bingi. Bw'obeera ng'oli mu relationship omusajja aba alina okuwuliriza mbwe ne mwena muba mulina okwewuliriza. Yes. Kati bw'atakuwuliriza? Kibeera era kyekigenda kukola kubanga kati waki oba tompuliriza. Fembi tuba tulina communicating nga we have to. Muba mulina okwogera ku ekintu muba mulina okyogera kuba mutegeera. Kati tatuya wano mu gundi wakati w'ebbeere yeetegeeza ki? Shiba waliwo akatatu kalina wanene akaliko Queen. Akagule. So kati nako era kwe nakajja. Naawe waliwo kagule? Crown. Gwe kati buli kimu oyagala kuppa ye. Just nze nnyumira ng'omuntu ekisooka. She inspires. Oyo gwe kyolina omanya inspiration ya buli ani ya buli muwala omuto. Shiba. Oba nze nga nze. Nze ne Charlie wange. Gwe obeera naye? Okay.
Kitegeeza mupangisa ennyumba abawala babiri. Tebibatawaanya mu kwenyigira ku muddi biki? Ffe twa be connected, we are like sisters. Okay. Ye alina emyaka emeka? 22. Ali 22. Ye akoma mu class ky'osoma? Tetufunanga budde kubyogerako ebyo. Wamugjawa? Mwejjawa mwesanga mutya? How did you meet with your roommate? Twesanga eyo. Oyo ye muleke. So wali wafumbirwa, did your parents bamanya nti wali ogenzeko olina omusajja gw'obeera naye? Tebaafaayo? Kubanga nze wemba njagala ekintu si lwaki bazadde bange baba bakigaana. Emyaka nti nali mwagala, so kati tekisobola kuŋŋaana kugamba mbu nno mami kino nekino nekino ekyo. Oganye okusoma n'okoma mu senior 3. Ogenze weefumbizza. Ofumbo obukulemye. Wali weefumbizza ofumbo bukulemye. Ogenze kati ofuuse nakyeyombekedde. Gwe nagaye ndi nakyeyombekedde. Ate ekyo ekigambo banaye simawo lwaki tebakikyusa nakyeyombekedde. Kubanga nakyeyombekedde kitegeeza. Nakyeyombekedde. Nze obulamu bwendimu si bwa nakyeyombekedde. Bwati. Nakyeyombekedde kitegeeza ki? Simanyi kyo kitegeeza naye nze nsobola kunnyonnyola bulamu bwendimu. Gwe olimu buli ki? Bwe olimu buli ki? Bwange bwakwe to be me. Kale, I don't be, you see, dependingira nnyo ku basajja. Kyeyona kyeyombekedde kinaavaamu ng'owasa omusajja. Nga temuwasako ki? Nga sobola kuwasa musajja naawe. Kyekiddako kyozzaako okukola. Omuntu okubeera nga oli independent tekitegeeza mbu nno oba oli nakyeyombekedde. Independent nga temufugika. Oba tonnatuusa kufumbirwa. Oba tonnatuusa. Myaka 18 gy'oliko. Weesuza. Okola. Obaddeko mu bufumbo bukulemye. Lwaki oyogera muno obaddeko mu bufumbo bukulemye? Muno bwakulema. Tebwannema kozi twayawukana bulungi. Teri gye bayita kwawukana bulungi mu bufumbo. Twayawukana bulungi. Singa bwali bulungi singa lwaki temuli mwenna. Twayawukana bulungi, buli omu yalaba nga embeera za munne tazisobola, so ne twawukana mu bulungi. Olina empisa embi? Sizirina, naye era wabeerawo ensonga ezimu ezatwayawukanye. Empisa embi zo sizirina. Naye ng'era nnyinamu entonotono. Empisa embi? Neera nazo mpisa. N'empisa embi mpisa? Empisa embi mpisa. Naye era obeera olina empisa. Kikulu kiri nti olina empisa. Mpisa zooki? Mbi. Kati nze nina ebirungi n'ebibi. Omuntu oba osobola n'ebirungi n'ebibi. Birungi ki ebikuliko nga ggwe? Sisobola kubyogera kubanga nze sisobola kwemanya. Osobola okumanya nti kino nga ki? Gwe bambuulire kirungi ki ekikuliko nga ggwe ng'ogyeko okweyerusa n'ettatu? Lwaki ogamba mbu nno? Anyway, oba ekikwanguyidde. Mpisa ki ennungi z'oli? Birungi ki ebikuliko? Sisobola kubyogera kubanga sibimanyi. Kati bibi ki ebikuliko kale? Nyinza obiyita ebibi nga ate birungi kusayiriza abantu abalala nga bo balaba ndi birungi. Ani kyenkugamba kati gwe biki by'owulira nti gwe? Ebibi bye nnina. Ng'ogyeko empisa embi z'ogambye ziri ezowakola mu bufumbo. Seeguya. Kirabika byennyini. Teweeguya? Seeguya. Ate osobola kubeera mu relationship nga teweeguya tebakulimba. Era byebimu kyeke byandeetera obuzibu. Seeguya.
Lwaki bw'oyambala engoye oyagala nnyo okulaga gundi olusika bwe lutudde wansi? Lwaki? Olubuto Wano wansi waalwo kisinziira fashion y'olugoye gye nnyambadde. Kati golaba luno nondisi anti kino kiteeteeyi naye buli lw'oyambala either skirt oba empale. nanti kisinziira fashion y'olugoye w'olina olwambala. Buli lugoye bwe ndwambala wemba nyina olwambala. Ko omuntu bwambala Obuki? bw'omuntu Olumu waliwo engoye ezimu nga tosobola bwambaliramu. kyokka ate n'otambula mu kkubo. Oba olina otambula ate kati oba oyambadde kutuula waka. Abatunda obuntu obwo tebagenda tuuka ekiseera nga bizinesi zibaggweko nga tebakyalina bizinesi. Babugula tugula buli eri obutinisi. Obuwuzi obugwa bw'engatto oba obwakatimba bwe buntu obubeera nga bukuwa emirembe. olumu n'ogamba kambwesonyiwe. Nanti ng'oyambadde olugoye nga tebugenderamu. Okay. If someone comes nga alina omulimu gw'ayagala okukuwa naye ng'ayagala oddeyo osome senior fo ng'omulimu guliko ssente, can you go back n'omaliza? Toli mukulu nnyo, tonaweza 20. Osobola okuddayo n'omaliza senior fo? Kisinziira naye fonna awo sisobola. Kubanga nina ebyange byembala ng'omuntu. Fonna awo sisobola. Ekintu ky'okusoma ku kino kiyingize nnyo at least wandikoze eki n'omala senior fo. Eno wakuba nti abaana baba bajja kutunuulira nnyo nga buli wamu balabaho ttatu naye. Ekyokusoma nali ngenda nakuddayo buno omwaka. By the way, nze heartbreak. Ana ekintu kyannuma. Ekyo ekintu oyo kye yakola kyannuma. Nali ngenda nakuddayo nsome. Lwa heartbreak? Osome senior fo? Dadi nangamba ddayo ne mugamba ngenda kuddayo. Nangamba onoosobola gwe ne mugamba ngenda kuddayo. So even your parents, they still believe okyasobola okusoma? Gwe atayagala? Muli bameka ewaka abaana? Tuliwo abaana Shaira, Muzeeyi, so ne Miracle. Baana bana. Gwe muto? Gwe asembayo buto? Kyejo olina kyaba last born? Sinze asembayo buto. Badde wakubeera ebirowoozo bibadde bidduse nga ndowooza ku baana bombuuzizza. Sinze last born. Yenze first. Gwe first born? Kati lidi kiri waba bato obwo ogaana okusoma kwegyo emyaka? Nanti bo bayagala. Naye ate nze nali saagala. Emitima gyabwe si gwe gwange, nze ndi mulala nabo bo bebbo. Ekimanyi waka gwe kyakulabirako? Baana mwe musomete mubanga mukulu wammwe. Kisinziira mukulu wammwe teyasoma naye ali mu mbeera ki? Nyerawo kyewasomako bakiba kimala. Kati olaba bakoma mu P for what? Anti baba sente tewaliwo teziriwo ewaka. Nze zaaliwo naye saagala. Nali saagala. Kyanoonyereza ekintu ekituufu ekisobola okugaana okusoma sikiraba ng'omuwala. Abawala baba baagala nnyo okusoma. Nali saagala. Sigamba nti bulenzi bwe bwakupakula. Ate nakoowa. Nali nakoowa. Oba essomero lyali? Nze nga buli ssomero lyenjagala libantwalako. Byonna. Nga yengamba nti no. Oba nsomero ttaamu emu. N'ogala kyusa nga okyuka? Nga njagala kyusa ssomero nga ngikyusa. Wali otandise ebigurupu by'abawala by then walekerawo okusoma? Wena bigurupu by'abawala? Simanyi. Nali sirina. Kubanga nze nali sirina na mikwano ku ssomero. Nze bayirewo okubeera mukwano gwange oba nkwagala. Sikirabeera na mikwano.
waliwo olina okusoma at least omaleko senior 4 nja kusoma we n'abanjagadde anti ojja kutuuka okusoma nga olwedde obudde buweddeyo nnyo ng'obudde bugenze nga tokyasobola era kati byenjagala okukola tebyetaagisa nnyo kale kubeera nga wagenda wala nnyo diiru ejjiraawo ngera ejjiddemu ekiswetibera nga I know everything kati what are you saying qualifications kikulu kati gwenkana n'omwana wa P7 certificate gyolina ya PLE whatever olya tebikulya yadde whatever nedda nawe bad girl at least wanafunye ya senior 4 whatever anyway kasita obulamu obutambuza bwe ndifuna sente nga ndi doni lwaki tebansomeseza ewange ate nyina okusoma eyo maaso naye nga saagala byakuddayo ku ssomero yagala bino bya adult education oshegeera nja kusoma naye nga sikati abantu abaduli ku The Truth Media just go subscribe like follow ndi ne mwana muwala bad girl oba muliyite realist queen ku TikTok osobola okugenda n'omufollowinga oyagala kugula bintu China bamuyita Joseph buy with Joseph China namba kwezirioko just go omukubire biki weetaage China abajja kuyamba oyagala mamotoka genda ku Sula Motors awo ku ekida ku Entebbe Road ku junction ya Salama Road ukasola ba Africa Oil then opposite Sula Motors wali bukika kya motoka na condition kijo oyagala na type show oyagala kuswapinga ekyokunywa kye tunywa ffenna bamuyita pozina gambyani mariachi muli mu kirasi ffenna ekyokunywa kye tunywa bakiyita mariachi mariachi wali okwanidwako omuyimbi mu bino bya Vixen nga gwe oyagala yayagala mwegomba and of course yabakukwanye ninga nawo boyagala siri mwezi ogundi ezekwanirayo etewekwanira ng'omuvuka bukyango bawo tolaba nk'omuvuka n'omwegomba by the way nze sisera nnyo nakubeerawo muno neegomba be bakwegomba so kukyogera bwentyo naye ngera kiyinza okuba nga kiri bwe kityo nokkirizaako bukkiriza gwoganye ng'omuleka omuyimbi mwamala bbanga ki oba naye yajja kulya mbuli nadduka twandibirese eyabayimbi yakujja ku shuuti mwali ku shuuti neera abayimbi abasinga tubasanga ku shuuti ndowoozeera nemulyamu byemulidde no nedda si kugamba mbu nno buli muyimbi gwokolera vidiyo oba ogenda kwebaka naye obaera togenda mumalako nera nga mulimu oyo nogamba naye at least wabeera wajja nga yewa bana bawala mubonaabona tetubonaabona naye newe tisikubonaabona nawe oba oyagadde sikubonaabona bwa bulamu ebeera life ate naawe oba oyagadde sigamba mbu nawe babeera bakase kandi obuzibu ate bwe mumala luli naavayo n'aleekaana wandya biki ama wagenda toludu ate ekyo bakikola mu nsobi kubanga kati oba muba mwerya lwaki temwasooka kujja mu kamera ne mutugamba shegeera tinoovaayo mbu ate byebiki mwali byammwe tetwaliyo lwaki oba obireeta mu kamera so nga zammwe muzimalirewa eyo mweri ebigwe mweri mukite kati si byakulemezaamu ate abawala balekera olemeza mu bayimbi abawala b'Uganda oba balina amaalo babuulire saagala boogerako babuulirire bajja kunvuma balina amaalo balina amaalo oli wakwanira omuyimbi nalowooza obanga oba afunye eki shegeera ngera biba bya bulijjo ebyo si byamaanyi ebyo bo tebabimanyi nti bya bulijjo tebabimanyi nti no bya bulijjo naye ngera bya bulijjo ebyokuvayo mayanga gundi what the fuck
Kana katatu kagundi ka flag ka Jamaica waleta mudeko monsi yonna nova ku Uganda. Nenda bako flag ya Jamaica ndio wagenda ka Jamaica. Kati njagala nnyo wa Jamaica. Techi bakwagaza. Music waabwe n'ebintu bye bakola. I like njagala nnyo lawyer abo gye balina. Shege. Nate gwe yakulema. So wa Jamaica banjawulo mukko. Nze mbaagala. Ne music waabwe wakabi so olaba buli omu inspiration yawe very Jamaica. Abasinga. Ghetto youth. Yeah. Oba buli muntu ayagala ebintu bya music. So kana wewe tolanga ghetto youth. Abasinga bava Jamaica. Okulidde mu ghetto? Okulidde mu ghetto? Okulidde. Sikulidde mu ghetto naye nga just mbyagala bwagazi. Nengo mu ghetto badde ogendayo. Ngendayo. Naye ate era the plane obujijjawo era oba olina girumba mu ghetto. Ala like abyagala no so. Abasinga bakyali bange. Abana be nange bakyali bange abasinga. So mbeerayo kololo. Utambuza obulamu ng'omuntu. Anyway, kino bakabona boyagala okuwa omuntu yenna yakubbira omusajja. Tebanzibirangako ku musajja. Musajja yakwana. Musajja olinakkiriza bukkiriza. Okay, ugwe oli mutufu wakasingula yagamba wabba omusajja. Naye kati omwana n'omusanga mubonga ye mwogera. Ate nga twogera kuki? No like n'omubuuzako buuza. Ekisooka twali tetulina nnyo nabyo twogera by'amaanyi. Even before. Ninga wali ng'omulaba. Nga mulaba bulabi just so kati. Sina nyombozi ngatta naye oba nti no nyinza omusanga ne mubongako how. Plan nsanga ne bemmanyi. Nesiba bonga. Obolze manyi lwaki kuba tebakulabula nti owaye mu kigurupu mulimu gwe wakola ki? Gwe bamuli mu kamata. Ngamba besimanyi abamanyi nga si mu ebyo nga si ebyo byenga notababo anti of course watu bamanyi bonga bakumanyi. Ngabo ngamba manyi ate nga nabo bamanyi. Ennaku zino ngo osaayo nnyo video yo n'omulezi gye walimu. Marius. Nanti baba bagikomyawo. Babeera bagikomyawo bye baba posting edda. Babikomyawo nga bye bakomyawo era tubiteekayo ng'oteekayo ono yekka. Toli omulenzi waffe gwe. Nakateekayo mulundi gumu. Neera singa nali wamulya singa namulya dda. Kubanga twashootinga ffenna video. Ennaku zino engeri gy'omuteeka ku rotation sikutegeera. Buli ddakiika. Just video kubanga yali yange nga nze njirimu. So kati mpostinga nagipostinze ng'ekomyewo. Anyway, nina address gye njagala okulaga leeta TikTok yo. Nina gwe njagala okulaga. Genda mu account yo. Bano abantu bakito baddamu. Mbaddamu naye kati abo bapya. Kyeki nina kyeyagala okulaga wayeena tatu ino ginagamba then dress lwaki mwambala dress nga gundi zonna ziri bweru ndina kungenda kukulaga ndinako siyeeno genda kukulaga lwaki Najirabye naye saagala gijjayo. Okirabye kyenkulaga? Kuba guno batitambula wano. Awo. Lwaki mpostinga gundi videos nga nipples ziri wabula? Okimanyi abantu ababalooza muba mwagala mwetadde ku market. Asikweteeka ku market nno. Just nagenza okukalaba ng'ate kamaze okugendayo. Ng'ate saagala kajjayo. So kati ekyo si kyamaanyi. Kyamaanyi? Omuntu yenna asolokera ku makina agamba gwe mmanyi nywatu eyo. Kati kyogamba mbu nno tuwuga biki. Ate we muwuga mubeera muweebisse.
Nera nze n'engoye z'ennyambala ezisinga oba out oba kizitera beera bwe zityo nga zibikako just wano wokka. Lwaki? Oba ogenze funa bakasitoma? Bannaaye nedda just kwambala ky'oyagala. Kati obaye daba skati yonna ogisumuludde zipu. Ekirungi mu byonna nti oshevinga. Neraba laba olubuto nze olubuto lwange lukoma wano. Wannaayi luno olubuto kati oyagala gamba mbuno ki? olumu abantu mubaleetera okulowooza ebintu. Balowooze kye balowooza, nze olaba sigana muntu kulowooza kyayagala kubanga kati nze nina kukola byenjagala. Oba tosobola kuŋŋaana. First of all sente ziba zange, buli kimu kiba kyange. Omubiri gwange so kati oba oŋŋamba ki? Wano nga bagitabula. Wano nga batabula akaba plane. Awo nno twali ku video shoot yoyo. Tekyabakuba. Ate kati ekintu kyewamanyire oba kikuwa bada wekyo ekintu kiwa bubi vibe omuntu ye nobeera ng'oli okay wenna nze tokyogera nako eyo ekintu ekyo kireke. Kikuwa vibe. Katonda era atabula plane. Obeera oli bibyo. Yali agisiba. Ono si wa plane. Yali asiba. Eyo si plane mwali mugase. Yali ya plane. Naye kati bw'ogikuba ekutuma ki? Bwangamba buli omu erina byemutuma. Tewali. Just nze nakimanyiira kati. Ndeka mu power system. N'obeera ku power. Nange. Sajja gwe Truth Media. Chali wange yeko erinnya lyange. Bannaaye baleka mutumire nako. Shalom, I love you so much. Muwala mulenzi. Muwala. Oyo mwana yekulako erinnya lyange. So sinaina mukwana anasingo. Taliyo. Ojja tulowoozesa baana mmwe. Katuli akeera teneeko erinnya ly'ebbulu lya mukwano. Kisinziira gye muvudde. Naye ayina kagundi kasita ku mumwa nga gwe naawe. Gwe are you okay? Hey. You okay? Bachagamba we bati nti I'm okay. No, just asking, are you okay? Yes. Yono. Olaba kasita. Because she's my bestie. Kyabera nachumba kyembera nakyo. Tutera okukola ebintu ebifaanagana by the way. Some people abasinga most of them batuyita na ono yegwe. Oli yeye. Ola nti tufaanagana. Yes. Tosaana kuntegeera. Okay. Anyway, tetugenda kusukawo wano bamuyita. She's a vixen. Otabula ekizigo. Yeah. Bukutabula ekizigo tewali akusi. Anyway, bamuyita. By the way, tukola ebizigo ebirungi. Mwe. Yakabuka mu relationship. Yavudde mu flying pan n'agwa musigi yakomyewo mu nsi y'abatwazi. Kati bagenda okusaba ennamba ya Zifu the agent wo. Sirina namba ye. Nze nange musanze wali ku kkubo. Osanze ku kkubo? Bali bagenda kumusaba ennamba yo. Nze sigirina. Mugende ku TikTok ye mujja kugifuna. Okitegeera? Neera mpoziko business. Sinanya byenneetaaga by'amaanyi. Kati business gye baba bakuwa abasajja. Abasajja mpoziko ng'ogenda kumpa mulimu gwaki kubikisingira mu video yo kozi kiki ekirala. Buli musajja anajja n'abeera muyimbi. Mpoziko n'obulango.
I can do those. Those what? Jayo, wejeyo. Tandika, aha. You can do those shit. Anyway. Nekati gwe buli bimu byakwogerako bituufu oba abamu babisala. Nakira katoso agana muntu kwogera. Shagera. Toso amuga katoso siso agenda siso kuvayo mu kamera tandika okunyonyola abantu nti ndi bwenti oba ndi bwenti oba ndi bwenti. Oshagera. Ne wovaayo n'obyogera ng'olusi bituufu bagamba olimba. So kati oba olina obaleka ayogera n'ayogera ayagala okwogera n'ayogera alowooza n'alowooza kyalowooza naye nga tosobola kumatiza muntu kintu ky'oli ate naddala nga takumanyi. Oshegeera bye baboogera babijjawo bwogere omuntu omuleka n'ayogera buli omu n'ayogera kyalowooza omwana nno nali bw'ati ono ali bw'ati n'alowooza kyalowooza kubanza ekimanyi banga oli muyaaye okyusa abasajja ngamba ye edda nammwe mulimba tekisoboka okukyusa abasajja neera kati ekyo ekyokukyusa abasajja tekikyakola mawulire kubanga buli muwala alabika obulungi obanga alabika nga bad bitch or what bagamba malaaya akyusa abasajja ne oba okola tebamanya. Oshegeera kubanga kati nze siri mwezo gundi mbuno bansi sisobola ebyo bintu byakuteeka life yange yonna yenna ku media. Oshegeera sibulina so kati alowooze kyalowooza ayagala okwogera ayogere awayirize ekyokuwayiriza okisekeddemu baleka tebawayiriza awayirize be bamanyi. Nze sigana muntu kwogera kubanga togenda mukwata mumwa. First of all nakwogerako takumanyi. Shegeera oli bibyo so kati ayogera tolina mugaana. Abawadde mbokwogera abawadde mbokulowooza kyalowooza n'omwaka mupya nitulina otambula. Ate ekyempisa embi kasita nazo mpisa. Nube mu ebintu bya kyempisa embi kasita nazo mpisa baga oyina empisa embi ze zakuviirako n'okuva ew'omusajja kambere nazo laba nnoono ye oyina empisa embi neera sina nnyingi nnyo neera omuntu bw'okola empisa ennyungi ofunamu bibyo ebiseera ebisinga. Bw'okola empisa ennungi ate bw'okola empisa embi abakwagala kale omuntu ate abantu kye bayita empisa embi oba kyekintu omuntu okwewa kilasi n'obeera nga weeragaye kyakaze bayite empisa embi kubanga kati sirambisambi ze bampita era n'abawala bamu natuuka waliwo babeera nga tasobola kwogera nange ng'alaba nnyina empisa embi ate n'atuukako n'alaba nga amoke. So kati ayogera tosobola mugaana oba nnyina empisa embi oba sizirina oba akayaga kano okonywa nze kasita nze mba mumanyi kyendi oba kano akayaga konywa kakutabula tesinywa njaga kale oba plane gyonywa ekutabula ate plane ekwataganirawa n'ebintu ebirala anti oyinza okuba ovaako n'otandika okukola empisa embi oba nekutuma nedda enjaga nono terina kyetuma muntu kukola okujjako okulya olya nnyo enjaga ekulya eso olya sinywa njaga nya plane wantamiza ekigambo plane kati plane si njaga nanti yo eba plane naye nga bagiyita bati gyenywazi ate ekyo kigambo nanjaga si kirungi oba balina agiyita ki simanyi nakumanya kubanga kati ekintu njaga mwakyonoona abantu bamanyi anywa njaga akuba mayinja abantu bamanyi anywa njaga tabeera oba abantu bamanyi omuntu anywa njaga waabeera ki
abantu bamanyi omuntu anyonjaga abeera mulalu. Omuntu anyonjaga tabeera na buvunaanyizibwa. Nino osanga n'omuntu wago akola mu office naye ng'aginywa. Abo banywa ako kacaayi kano akatono. Laba nno. Tebakubba eno paafu kusika. Baginywa banywa n'ebitusingako nfa babeeramu. Kati ze nyina bakyali bange ng'avunaanyizibwa ate. Naye nga bakikuba. Naye nga tubeera nabo just mu vibe era ne munyumirwa. Namunyumirwa. Bwe bityo. Hey. Kati do your parents know nti okuba plain? Mu bintu bibi byonna by'obakoze. Ogaana okusoma, kudduka waka. Lwaki ogamba mbu nno mbakoze ebibi? Ebyo bibi. Nze siddukangako waka navaayo nakava nayo. Era oba odduse emyaka teginnawera gyakwetuuka kubeera ng'obeera weekoba odduseeyo. Anti era oba owezezza oba weesobola. Kitegeeza otuuka okuva ewaka nga weesobola. Neera sinnava nayo ŋŋendayo neesulayo nenvaayo. Bakimanyi nti ogikuba? Maama. Maama amanyi nti okuba plain? Taata ye tamanyi? Neera kati naye ajja kitegeera kubanga kati ndi mu kamera. Wamma ate kati agenda kitegeera ti. Kigenda muggwako ebbu. Nakyo kikyangaye nze sinywa njaga nywa plain. Era ajja kubuuza plain kye ki? Plain esobola beera plain water. Plain. Kisobola beera ekintu kyonna nga kiri plain. Oyagadde obuzaabuza taata n'odda ne mukati. Alalala. Mukati olwo mubuzaabuzizza. Kati ye mama we yategeera ki yagamba ki? Mama wange ye best friend wange. She's my bestest. Kati wagenda n'omugamba oba yakulaba wajje kuunyako? Akimanyi. N'ongamba ye ate yategeera atya nti we yategeerera? Nanti nali sina appetite, nali nga sirya kati ndya. Kati yambuuza ki ekikuliisa ennyo bwe batyo nga wali toli. Nemugamba. Ennaku zino enkuba gye mulaba etonnya ffe. Baba bakola ebire. Mwe mukola ebire. Reaction ye yali ki? She's okay with me. Nze mama wange ali okay nange. Nze ali okay. Era nze ekyovala nze sifaayo. Sifa ku bantu babalala be boogera. Olw'ensonga nze bazadde bange banjagala. Kati banjagala. Kati tewali muntu asobola kuŋŋaana kukola kyenjagala. Olaba omuzadde wange taŋŋaanye. Kati olwo ggwe. Gwani? Gwandaba obulabi. Tomumanyi. Gwani. Kati awo. That's why nze seefiira nayo. Sifaana ku bantu be banjogerera kubanga my mom knows me, my friend knows me, my siblings knows me, my dad knows me. Nange nkumanyi. Tomumanyi. Nange ondaba bulabi. Tomumanyi mukwano. Kati nkumanyi. Omuntu akulaba obulabi ku social media batakumanyi. Kati abo tubafaako. Nze sifaayo. I don't care. Naye kati osobola okuzaala omwana nakira ku makina gano okusoma n'omugamba it's okay. Kisinziira. Kubanga era nze nange naye siyagala naye bankaka. Bankaka ne ntuuka we natuuka. Amiina. Obye wano. Mwezi wa kamera muteekamu firuta. Firuta mweri. Oyagala firuta? Ezo esimu bwe bakuteeka bw'obeera kati ku face si bw'obeera awo. Anyway, we are back in action. Tubadde tuwundemuko kati nnaku lumu bbiri nga tukyapanga naye kakati we are back. Ndowooza mu kukomawo kwaffe ntandise ne mwana muwala yeyita Queen Bad Girl. Alinako bendera ya Jamaica n'ateekako n'eya Uganda. Simanyi e Jamaica oba bintu byakola bye Jamaica. Vixen, mwagazi w'abayaaye. Agwa mulavu n'abayaaye. Naye nga weekwese nnyo weebisse abantu banaakulaba. Lwaki ogamba muno bayaaye? Si bayaaye. Nina oli muyaye weekuba otyo tetatu wano ku mumwa wano. Si bayaaye. Nindako. Eno tatu bagikuba batya ku mumwa. Okola bwe batyo. Otya? Nga mu kamera obalage. Negwe
Oli muyaye super. Siri muyaye. Wawumula ennyindo n'owumula amannyo. Nera n'okubeera omuyaye Tekigaana itoko okutubya omuyaye. Kisinzira oli muyaye mu ngeri ki? Kati guli muyaye mu ngeri ki? Ndi muyaye mu ngeri profession. N'obuyaye buli mu profession? Yes. Obuyaye professional bwe buliwa? Okubeera nga simanyi wenyeza kinnyonnyola. Naye nga siri muyaye binene bibi. Ebibi bye biriwa? Ey'okubba abantu biki. Eri abawala ababba abantu nga bayaye? Gye bali. Okubba batya? Okubakwata mu nsawo, kubawa transport n'otajja, kuyingira mu nju no? Kati gwe obuyaye bwo buli professional mu ki? Ate okubeera ne tattoo tekitegeeza nti nooba oli muyaye. Kisinza tattoo ozeekubye wano ozeekubye otya? Kati gwe tattoo ku mumwa ogimanyi. Omwanga guluba bwekoona bwekoonyi. Kyaya akwokya n'olira ng'ofa. Je sinakalaba ne kannyumira. Wakalaba ku wano? Najja nakalaba e Jamaica ngawo. Njagala nnyo abantu b'e Jamaica so. Njagala nnyo music w'e Jamaica. Wagendako e Jamaica? Wali otambuddeko mu nsi yonna? Kuleka Uganda? Sinna. Mwabawagirira eno ku sayidi? Just obeerawo ng'obeera n'ekika kya music gw'osinga okwagala. Kutegeera, ni understand. Ate nze ndi mwagazi wa music, njagala music yenna. Okay. Tuli ku The Truth Media, just go subscribe, like, follow. Ndine Queen. Amanya amatuufu zigenda gamubuuza. Naye amwagala ku TikTok go put in Queen. Okitegeera ojja kuba omufuna kasobola. Oba oteekamu realist Queen. Realist Queen. Realist Queen. Olinako akantu bad girl. Olinako realist Queen. Ebyo ebintu bibiri. Real muki? Lwaki ogamba realist? Kubanga ndi real. Nze omuntu gwe obeera naye. Nga nkutwala oba wabeera mukwano gwange. Jjukira nze sina nnyo mikwano, nina mukwano gwange omuso. Kati ogobeera naye? Mugaba n'engoye oluvaamu ng'aluta? No, tetuzigabana, just tugula zifaanagana. Okay. Tugula zifaanagana cause tulinga nga ba sisters. Mutugaba n'engoye. Gwe buli kimu ne mugula kifaanagana? Zigabana ngoye. Okay. Just mugula zifaanagana? Naye ate tugula zifaanagana. Si buli lugoye lwenyambala nti n'oluba lwe lumu ne lulwe. Waliwo tugula colours ezimu, waliwo tugula nga colours za njawulo. Okay. Kati oba bad girl buli luddawa? Simanyi, I like the name. You just like the name? You're not bad? Not as well. Just nze kyenteekayo ku internet. Si kyendi in person. Anti abantu bo internet nteekayo bye njagala bo balabe. Oshegera. Naye nga in person ndi another person. Oli another person yotya? Kati abantu kati banyonyole bad girl. First of all, ndi mukazi musiraamu. Oh, assalamu alaikum. Alaikum assalam wa rahmatullahi Osiiba. wa barakatuh. No. Badimanya ngwe bakulabira akacupa k'amazzi ku ngamba nti osiiba. Naye ng'osaala? Nsaala naye nga si nnyo. Sijja kwewayiriza. Empagi z'obusiraamu ziri mmeka? Togenda nnyo mu bya ddiini. Bireke ebyo byo. Obusiraamu wabusigaza ku mutima? Bireke. Okay, bad girl. Kiri kitya? How is life? Damu si bubi. Bulungi. Wavayo mu ghetto? Tambulanga we nawugala. Bayida okubeera nti nno ng'oyagala abantu b'e ghetto tekitegeeza nti n'oba obeera mu ghetto. Ekitegeeza yavangayo najja eno ewammwe? Ani? Ono yali mu ghetto gw'oyagala? Tabeerangako mu ghetto. Tekitya. Sagala kwogera linnya nti bwe buzibu. Kati ate linnya olyogeza. Anti kyeŋŋamba lwaki bwonna ayogera abantu bajategeera nti abeera mu ghetto. Teyabeerangako mu ghetto mukwano. Agigeze mu bukulu wano juzi. Tabeerangako mu ghetto. Musajja wuli abeera eri Buziga. So kati awo simanyi ghetto wekwataganira.